okugezaako ku president abuli wadde okubakyazanga abantu bali wano baagala okubuuza ku president nga bwe mbadde mbagamba president buli waayita abantu baagala mubuuzaako naye tulina ofiisa ono buli wetulaga amasimu okuba gakumokumo alaga nti president wadda walina okuwera kama nti kigenderere wakye naye nga embeera bwetyo bweri abantu bayayaana baagala president wakiri ababuuseeko ane nga tuli mu kkubo tuli mu kutambula mpolampola baganda bange bwetyo embeera bweri bwe ali okusama uganda bwekyo bwe kiri tuli mu kwolekera Kampala mpolampola embeera bwetyo bweri nga twolekera Kampala. Red Zone TV kwoli uwebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga ng'era bulijjo nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade ka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna ku katambiko olabye nga wowulidde muganda waffe amanyiddwa nga Sama Uganda Media akutegeezezza nti waliwo omusirikale omu ono nga yagoberedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva eri gye yavudde okubeera nga atambula weyatambulidde ekisolo n'embeera yonna nga bwe badde etambula gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omusajja yamugoberedde ateekawo embeera agezaako okulemesa abantu abaagala okubuuza ku pulezidenti n'ebintu ebirala byonna ebiyinza okuba nga byefaananyirizibwako bwe bityo gwampuliriza. His Excellency olunaku olwaleero ali mu kubeera nga dda mu kibuga Kampala okulaba nga ate afundikira obanga awunzika akyabaddeko kye tuyita countrywide tour eya Western Uganda wetwogerera ng'ali mu kubeera nga akomawo mu kibuga Kampala ali mu kubeera nga ate addamu okulaba nga ensonga zitambula nga bwe zinaatambula gwampuliriza wano wenjagala okusinziira nkutegeeze nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ne ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform bwe bati bwe bawunzise olutambula olwe kisolo jjukira nga bwe nakutegeezezza nti agenda kubeerayo ennaku ezo bbiri nga 11 gwe 11 n'ennaku z'omwezi nga 12 buli lunaku olwaleero so kati olwaleero makkati g'olunaku atambudde n'aba nga alinnya paka Kampala newankubadde abadde atuuka mu kafo ke bayita Kyazanga nga bw'owulidde mu kafo ke bayita Kyazanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja ne baagala omusalako wakati ng'abantu baagala okubeera nga babuuza ku pulezidenti waabwe abantu baagala okulaba nga balaga essanyu omukulembeze waabwe abasirikale nga bw'obamanyi era nga bwe bazze nga bakola bataddewo embeera ey'okwagala okulemesa abantu okulaba nga bamutuukako okwagala okulemesa abantu okulaba nga babuuza ku muntu waabwe bwebadde bunkenke bwennyini wabula finally His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuba atambula era gwaneekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV ekiddako kyonna ogenda kubeera nga ate okimanya. Njagala kutegeeza pulezidenti nga bwe nkugambye nti abadde atuuka mu kitundu kye bayita Kyazanga embeera weetabukidde abasajja bataddewo embeera wabula nga namungi w'omuntu ali awo agamba tuteekwa buteekwa okubuuza ku pulezidenti waffe ngenda kuwa byonna nga bwe badde bitambula weekuumire ku mukutu ogwa Red Zone TV nange Sebambulidde Patrick okulaba nga ate byonna tubikutuusaako. President wano wetuli bayitawo Kyazanga ali ne maama wa Gaza General Gaza maama wa General ali meze wano asole eggwanga afuna enkoko mama wa Gaza ne mama Yepman bambi bamuwadde enkoko wa Kyazanga bannage president bamusazeeko obunne Kyazanga polisi yaki
Yes, embeera bwetyo bwetambula naye nga wenjogerera president ali mu kudda Kampala kulaba nga ate afuna okuwumulamu okulaba nga ayolekera ebigenda okuba nga biddako nga program bwe nagikuwa ng'era bwe ngenda okuddamu okubeera nga njikutegeeza nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ebitundu ebirala ate okulaba nga atambuza kye tuyita NUP countrywide tour eya ebitundu ebirala oba kye tuyita phase 3 oba nze kye natuuma 3 phase kubanga wetwogerera nga eringa joyinza okuyita Western Uganda emaze okubeera nga ewunzikibwa president nga akomawo Kampala tugenda kuwa programu yonna nga bwetambula wabula enkya lugenda kuba lunaku lwakuwumula k'ennaku z'omwezi genda kuba 13 mwezi gwa 11 mwaka 2024 ate ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 agenda kuba agenda Buyikwe abamanye Buyikwe abali okumpi e Buyikwe mujja kuba ate mwerabira ku president wammwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lwokutaano agende Nakasongola ku lwomukaaga agende Ggulu ku lwokubiri olwa wiiki eri nga 19 agende Masindi nga 2 agende Pakwaki 21 agende Koboko Madi Okoro agenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 22 era nga kwolwo lwagenda okubeera nga awunzika kye bayita countrywide tour gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole ensonga yonna ate obeere nga naawe ogifuna bulambalamba weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. President wano wetuli bayitawo Kyazanga ali ne maama wa Gaza General Gaza sa maama wa General ayimete wano asobola okuwanga afuna enkoko maama wa Gaza ne maama Yipman bambi bamuwadde enkoko wa Kyazanga bannaayi president bamusazeeko obunne Kyazanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.